Okay, tukwaniriza katugoberera ku Open Mic Media era netukubaza okutambula wamu naffe n'okutwesiga okutusaka mulire agatambula mu ggwanga Uganda wamu n'emirirano. Olunaku olwaleero President w'eggwanga Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni era nga ye Commander in Chief oba muduumizi w'oku ntikko ow'amagye g'eggwanga yeebazizza nnyo Paalamenti y'eggwanga okukkiriza okukola ennongoosereza mu ssemateeka oba mu mateeka agafuga amagye ga UPDF. President Museveni mu kwogera ke alaze nga wawaddewo obwetaavu amagye okuba ne kkooti oba n'empozesa eyaago eyawukana ku mpozesa ey'abantu aba bulijjo. Museveni agenze mu maaso n'ategeeza nga kkooti eza bulijjo bwe zitalina budde na busobozi era nga tezisobola kukozesa basibe kubanga ziremeddwa n'okusala emisango emitono egiri ku level ez'ekyalo oba ku level eza wansi ennyo, n'olwekyo tezirina maanyi na busobozi bw'osala misango gya kinnamagye. Njagala kuyozayoza abaana b'omu Parliament batutaasiza ekizibu jo bayise ekiteeso wabadde wagenda kubeerawo okukonagana wakati w'amagye na Parliament n'abalamuzi naye batutaasiza ne badda emabega muva ku magye togakwatako kola ebibyo olina bingi byakukola sooka omale emisango gy'embizi babye embizi abantu bakaaba embizi za PDM baziba omubiri bamukwata abalamuzi ne bamulekera. Musooke mumale ebyo noyagala kwongera kw'amagye. Njagala nkutwale ku biki ebiri mu nnongoosereza eno eyakoleddwa. Ebimu ku biri mu nnongoosereza eno kwe kubanga abantu ba bulijjo kati basobola okutwalibwa butereevu mu kkooti z'amagye singa basangibwa nga balina ebintu ebyefaananyirizaako eby'amagye okuli ebyambalo ebyefaananyirizaako eby'amagye oba engatto oba ekintu kyonna kyonna ekyefaananyirizaako ekyamagye. N'ensonga endala kwe kubanga abantu bano aba bulijjo basobola okutwalibwa mu kkooti y'amagye singa omuntu ono ayambako omusirikale oba munnamagye okuza ebikolobero nga okutemula abantu oba ekintu kyonna kyonna. Kwegamba nti bw'obanga oli muntu wa bulijjo n'oyambako omusirikale okutta omuntu naawe gwe omuntu wa bulijjo otwalibwa mu kkooti y'amagye. N'ekirala singa obeera muntu wa bulijjo n'osangibwa nga olina emmundu oba ekintu kyonna eky'amagye otwalibwa mu kkooti y'amagye. Ako kawaayiro kali ku nnamba 29 n'ennamba 3 akagamba nti omuntu wa bulijjo akkirizibwa butereevu ogenda mu kkooti y'amagye singa ayambako munnamagye okuzza ebikolobero oba n'asangibwa ng'alina ekintu ekyamagye. Ate akawaayiro akalala ke kawaayiro nnamba 82 akatundu 7 nga kano kagamba nti singa omuntu wa bulijjo asangibwa ng'alina olugoye olwefaananyiza olw'ekinnamagye oba ekyambalo kyonna ekyefaananyiza eky'ekinnamagye naye aba alina okutwalibwa mu kkooti y'amagye awozesebwe. Kwegamba singa osangibwa n'engatto uniform oba akakofiira kefaananyiza ak'ekinnamagye naawe oba ogenda butereevu mu kkooti y'amagye okuwozesebwa. N'olwekyo atukubiriza bannaffe era baganda baffe bonna abanyumirwa okwambala enkofiira ezeefaananyizaako ez'ekinnamagye naddala aba NUP awamu n'engatto eziringa ez'amagye bafuuti soja ze bambala nti beebere bulindalo olw'ensonga nti yenayina anaakwatibwa n'ebyambalo ebyefaananyizako bwe bityo ajja kutwalibwa mu kkooti z'amagye era yajja okuwozesebwa. Mukama akunkumire, beera bulungi, weeraba.